Kati. Let me first sort his camera. Get his paper. Okay. Nze lyadda Moses eyakiikirako Bunyole West era chairperson wano Butaleja district omuba ku ba coordinator ba Bukedi sub-region. Olwaleero ne baganda bange bano bwe twavuganyaako mu Bukedi sub-region ku bubaka bwa parliament era nga bwe tuddukanya obukulembeze bw'ekibiina n'abalala batasobodde kujja. Tuli wano okwesambajja okuva kwa muganda waffe ow'ekitiibwa Okoboi okuba nti nno yalekulidde ate nga amaze okubeera nominated eri ekibiina ekya NUP mu Gogonya mu Palisa district. Bennyamivu nnyo ffe nga bakulembeze ba Bukedi sub-region aba NUP olwa muganda waffe oyo eyatunze oba eyalidde mu bannabukedi abantu b'e Gogonyo county eyabaliddemu olukwe obwesigwa bwabwe n'abutunda eri Nakyemalira President Museveni. So ffe nga bannabukedi muganda wange tetuli basanyufu gy'oli walidde mu bantu b'olukwe mu ekonomi eno gye tulimu nga abantu basula njala abantu ngadde bakwesize ne bakuwa obwesigwa ne tukusondera nga 15,000 mutwalo gumu ebiri osobole okufuna nomination otuliddemu nnyo olukwe era tukukolimidde tuli banyiivu nnyo mu capacity eyo. Saagala kusambajja ndowooza ye naye njagala kukitwala nti si ye official position ey'ekibiina ekya FDC. Ayinza okuba yakyogedde mu bulumi ku lw'ekibaddewo naye kigende ku likodi nti ate tekisookedde waffe kyasooka sayidi eri n'ebibiina ebirala. Njagala kumusaba n'abalala nti enkwatagana yaffe ebeere yankizo nnyo okusinga bino ebirala. Bino ebintu bijja kubaawo naye tebitujja ku mulamwa. So bakadde baffe mu byobufuzi naddala be twasangawo tubadde tusaba ate baleme kusalirawo mu busungu. So ffe nga ab'e Bukedi tweyama nti ekinaabeera mu Bukedi tujja kukiriziganya n'abebibiina ebirala ebivuganya government. Yes, my name is Ojamale Anthony. I come from Agule Palisa. The reason why we are here today is to let the whole world know that we are distancing ourselves from Okoboi Joseph Opolot, who of recent crossed to NRM. Yeah, we are probably demanding for a tie and a beret that we gave to Okoboi as instruments of power. Eh? And from today onwards, we are giving him an ultimatum of only one day to make sure that he delivers back the tie and a beret that we gave him as leaders of Palisa district. We want a tie and a beret back because it's a part of the instrument of power that we gave it to him. So from today onwards, whoever sees Okoboi, tell him we want a tie and a beret back. Even the tie he went with to the state house to meet to meet the dictator. Is for NUP. So how come that it goes with our tools of power? So he has to bring them back. We need them back. Currently, the prices of commodities is high. What will Okoboi has to sell the people of Uganda? The people of Gogonyo are sleeping without even eating 1 meal per day. How can Okoboi go alone? Then if he has gone alone, why is the president in position to feed the people of Gogonyo? So with the current situation, we are calling upon everyone to distance themselves from Okoboi, and to make sure that the struggle continues. Amalina nedogozi ninzo Kateo Godfrey owe Palisa County okuno. Era olwati twizire n'abanayiso bano okwetoolako ekintu omuganda waise kiyakolere Okoboi Joseph. Mwembe nombaire mukiringirire nti iswe nga aba people power tubaire tulukwiza o campaigning ro munayiso oyo. Naye olw'esaabiti twaire ne tufuna amawulire nti omusaiza yairukire yakubira somersault nairuka. So iswe ng'abanupu tutaka kuiryamu abantu baiswe abe Palisa amaani tubakoba nti iswe tukali tuli amo na imwe ebizibu ebyo mu bitamu tubimaite era tukimaite kusani ntino embeera tinsa mukiwona ne sawa jene ebintu ebeeyi yayo sabuni osukali ebintu birinzala. In fact abantu baiswe abe Palisa babizuireku tebakali banywa osukali
ebintu ebyentambula abayisuka bayisa batambula mu Palisa bavuga amaboda boda prices girinyire naye twewunyire ino nti omuganda waiswe Okoboi Joseph Owegogonyo yatuzwiremu kubanga bamalirira omutuusa ne bamuwa kiyabaira taka nairuka naye iswe nga iswe abantu b'Epalisa taka kukobera abantu bomboni nti iswe abantu ab'Epalisa aba leaders of Palisa tuli amo naimwe era tubebaza support gye mubaire mu lwaire muganda waiswe oyo naye tola kunti yasalirewo nairuka amangu okufuna ekintu ekyamangu naye nze nkimaite amazima gali nti embeera eri mu Palisa yetaaga urgent attention ye government iswe nga opposition tuiza kubalwanirira ku making sure nti no services gye batuuka ku mangu owona omo yabo mu idwaliro amalwaliro agasinga obungi mu Palisa mwaiso tubula bulezi